Fwe tuzimbye ekitebe ya can fucking account for it. Agambye ki? Fwe tuzimbye ekitebe ya can fucking account for it. Are you mad? Mpuliriza bulungi. Gwe omukulembeze bw'oyimirira mu maaso g'abalonzi bo n'otandika okisitampinga n'obalaga nti nze yazimba ekitebe kyo nkirinako accountability, omutwe gwo guba guliko ekikyamu. Hildaman, tozimbanga ku kitebe. Hildaman, sente zonna z'ofuna 99% musaala nga naye omusaala gwo guva mu musolo gwa munnansi. Ontegedde bulungi? Singa obadde wakwata sente ze watunda mu nnyimba zo n'ozimba ekitebe wandiyogedde ne weekuba ne mu kifuba engeri gye weekubyemu. Hildaman, ebbanga lyonna ly'omaze mu paalamenti obadde nga osasulwa nsimbi yamu wa musolo. Kinkubye poyinti. Ate Hildaman, gw'ogenda mu paalamenti wabuuka bubuusi kuva mpigi paka mu paalamenti. Bantu be baakulonda. Abantu ebitundu 99 balina akakwate ku musaala gwo gw'ofuna kubanga omusaala gwo taxpayers money. Abantu abaakulonda be bantu era abaazimba ekitebe, gwe toyina lwadde n'olwataano n'olumu lwatunda mu nnyimba zo n'ozimba kitebe. Walaayi nze mbeewuunya bantu mmwe. Kyagulanyi olyokanga n'ojja. Ekyamazima weebale kuteekawo essomero liyigiriza bakulembeze, School of Leadership. Bano ba Hildaman bandisaanye ne bagenda ne basoma obukulembeze. Are you playing? Singa babadde nti baagala okusigala nga bakyali bakulembeze. Naye Hildaman, muggwe tolinaamu elementi ya bukulembeze eja. Ate n'akalala kali bwe kati. Otugambye ogenda tujjirayo Zungulu, Hildaman kagirawo mulo wa Father Chibi. Muganda we totawaana. Dr. Hildaman oyo waba Father Chibi ow'omusalaba wagwana. Kayebakeko balabe ku Dr. Hildaman oli Zunguli. Tojjaayo. Ebbanga lyonna bwe tubeetaagidde mubeeko ne kye mwogera mukkiriziganye naffe abaabalonda temuvuddeeyo. Mpuliriza bulungi. Mpuuga bwe yabba ssente wavaayo n'otunula omukulembeze waffe Mukamwa nti gwe tosobola kusalira Mpuuga musango kubanga Mpuuga Mukatuliki munno muganda munno. Ng'olinga agamba President Kyagulanyi yesi Mukatuliki era yesi muganda. Kinkubye poyinti. Kati ogwampuuga nze gwennemu okusala gwe mazima kubanga nina interest. Katuliki munnange muganda mukama wange awadde ampabula modo wange wali ayagala nkwate kasomotte nalina kusirika. Tewakoma okwo. Gavumenti bwe yasala olukujjukujju mu kifo ky'okuwa abayimbi copyright n'esalawo wa nsimbi yamu wa musolo biliyoni 3 era wavaayo n'otuna President Mukama n'omugamba nti no Principal nze atamuwabula. Principal abayimbi twetaaga sente. Principal sente ezo ze bagenda n'otuwa ntono nnyo, twetaaga sente nnyingi nnyo. Principal muganda wange ebbanga lyonna zootomera. Wayagala oyisa olugaayo mu President waffe ng'omweyisa Principal era ng'omulaga obusente butono nnyo. Lwaki? Lwakubanga baali bakusomedde eddiiro nga ku biliyoni 3 olinako omutema gwo gwe nga gwe olubuto lwo lwakusinga okutegeera. Oyinza okuba bunaku bwange nga saawabula Principal ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted. So obunafu temubuteeka ku Principal mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga Principal samu updatinga. So sente si za Eddie Kenzo, sente si za bantu ssekinoomu wabula z'abantu era nze nga minisita mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. A few moments later. Naye olumu nafuna obuzibu ne President wange era nkwetondera Robert Kyagulanyi Ssentamu President. Nangamba osapootinga gavumenti okuteekamu ssente mu industry nga ssente tomanyi we ziraga. Njagala okusaba abayiiya abali wano. Gavumenti ne bw'eneetuwa billions and billions of money nga tetereezezza mulimu gwaffe ejja kuba etudongowaza budongowaza. So totukooya ne bwe munaakuba mutya amalebe
omuntu atateekawo mugongo ku biki abaamulonda bye bateereddewo omugongo tasaanidde yadde n'akatono okusigala nga olaga nti nno era gwe asaanidde okuzzaayo mu paalamenti. Essaawa zino oyogera n'obusungu n'obukambwe olinga alagana abantu nti oli siriasi nnyo, naye ebyo byonna byakiyita mu luggya. Ebyo byonna kwekaza kwetona amaganzi ky'oli mu kukola. 2026 tugenda mu protest vote. Goolo ntebe ennene.